ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمتن الله عز وجل atendebwa n'ebitendo ebijjuvu ebitalimu bukendeevu yekka, atendebwa n'ebitendo ebijjuvu. Tumusaba okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, era tumwebaza Allah otulondera ekyebbeeyi ky'obusiraamu kyeyamma abangi. baganda bange, kino Allah yakitujjukiza buli ssala olw'obukulu bwakyo. mu ssala mulimu edduwa. Sheikhul Islam yagamba kigwanidde badduaati ne ba aimma ne batulabul ilm okubeera nga bagamba abantu nti eno duwa ki? ihdina sirata almustaqim. Allah tukusaba otulungamye ku kkuba eggolokofu. Allah waba yakuwa ekyobusiraamu, anta hudita ila sirati almustaqim, Allah yatulungamya eri obusiraamu. kifiiringe kyagale, wallahi kyekisinga byonna ebyobugagga byewali oweebubbwa, byonna byosuubira byewali yeegombye okutuukako kyekisinga. kati ate waliyo okulungamizibwa fi sirati almustaqim, okulungamizibwa ku kkuba eggolokofu, okukolerako ebyo Allah byayagala n'otakola Allah byatayagala. Bwatyo yagamba Imam Ibn Qayyim mu kitabo kye Ad-Da'u wad-Dawa anna al-hidaya hidayatan fi hadhihi al-aya yatwaga okulungamizibwa kwa miteeko ebiri, an tuhda ila sirati al-mustaqim, okulungamizibwa eri ekkuba eggolokofu, n'okulungamizibwa eri okukola ebyo Allah byayagala. Mukimanyi nti waliwo abantu betuli nabo mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, sizoni eno ey'omuwendo, ng'eringanga giringanga emyezi egya bulijjo, era nga talina bulumi abala nnaku ti oba tubuzaayo mmeka, twakituuse wakati. Essanyu lye lyonna kiggwako ddi, n'atamanya nti wallahi agenda kuba afiiriddwa bw'aba bwekigenda nga tali mu abo abenyagidde akaseera kano. Kati
okukola ebyo Allah gwaba ebirungi mu mwezi nga guno gwe tulimu, nga guno omulimu gwe tuliko ogw'okusoma eddiini yaffe. Kyolowooza mu bakyala ab'ekitundu kino kyogamba yemmwe mwekka? La wallah, bangi tebamanyi ddiini yaabwe, bangi bali eyo. Allah azza wa jalla n'akulungamya eri ekyo ekirungi n'ojja n'okikola ki? Kyekyo Allah kyatugamba omwazinyi bw'akoola hayya ala ssala. Awo Allah yatulaga nti tetukiinaako maanyi gaffe, tugamba la hawla wala quwwata illa billah, ay la hawla min hali ila hal. Tewali ayina buyinza kujja kuzza ku mbeera ndala lwadde amaanyi okujja ku Allah. Tewali ayina maanyi gakunyereza ku buluŋŋamu okujja ku Allah. Wallahi n'okuba ku buluŋŋamu okubeera nga gwe tosamira nga bwe tugenda okulaba shiriki, nga gwe tobiriiko ng'era obitamwa. Olw'ekyo Allah yaba akikoze. Nabbi kye yagambanga wallahi lawla Allahu mahtadaina, yalayiranga Allah ng'ali mu ghazwatu Khandaq, ghazwatu Ahzab, bali mu kusima ekiwonko, nagamba tabakuba Allah tetwaliruŋŋamye, wala tasaddaqna wala sallayna, lwadde okusaddaaka lwadde okusaala. Kati kisabe nnyo Allah okunywereza ku buki? Ku busiraamu. Era Nabbi Yusufu kye yasaba ng'anaatera okuva muno obulamu obw'ensi nga byonna amaze obituukako, yagamba tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ekyo kya bbeeyi baganda bange. Wallahi bw'aba Nabbi agambye ekigambo ekyo, nawe kati kiwulire muli nti nange si magezi gange okuba kino, kubanga bangi basigaddeyo nga tukakasa nga tebamanyi ddiini yaabwe, oba nga bali awo nga bali mu mbeera wallahi nabo nga tebamanyi bagivaamu batya embeera y'ebizikiza. Ebizikiza biba bingi, ate obuluŋŋamu bwa muteeko gumu kitangaala. Allah yakiyita kiki? Kitangaala. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah mukwano gw'abakkiriza abajja mu bizikiza. Fawasafa adh-dhulumat bisighati al-jam', yayita ebizikiza eyo shiriki, bid'a n'ebirala byonna bye baseka batusomesa byo biba bingi. ila nur eri ekitangaala yakiyita kiki? Aya zonna ezoogera mu Qur'ani ezoogera ekitangaala zajja ziraga ekitangaala kiri kitya kya mulundi gumu. Kati Allah yatuluŋŋamya kino, njagadde ntandike nakyo tubeere nakyo mu mitima gyaffe. Wallahi bw'otegeera nti Allah yalina obuyinza ku buluŋŋamu kuluŋŋamya, baganda bange engeri gye tuli mu mwezi ogw'okusaba, omwezi ogw'okusaba Allah yaddire aya y'okusaba n'agiteeka wakati wa aya z'okusiiba nga kiraga mwezi gwakola ki? Gwakusaba. Saba nnyo ekisinga obunene. Abantu bangi balowooza okusaba, okutuuka okusaba, kusaba bino siina mwami, siina mukyala, siina bye basaba, siina mwana, siina ebyo bikulu. Naye ate waliwo ekikulu ennyo, kwe kusaba Allah okunywereza ku busiraamu buno, kwe kusaba Allah okuluŋŋamya okukola ebyo Allah byayagala. Baganda bange mukitegedde? Era Allah olw'okukitulaga ngende ku mulamwa Allah azza wa jalla olw'okitulaga ekintu ekyo yagamba kullukum dallun illa man hadaitu, mwenna muli babuze illa man hadaitu, okujjako oyo gwe nnuŋŋamizza. Fastahduni, olaba yagamba ay utlubu minni alhidaya, munsabe mbaluŋŋamye, ahdikum mbaluŋŋamye. Idhan tusabe nnyo Allah atunywereze ku tawhid. Mu dduwa zo waalisabye ennyabo, eyo yedduwa gy'olina okusoosowaza, kubanga alifa nga talina tawhid, alifa nga talina kyabbeeyi kino, n'asisinkana Allah, wallahi kagenda kuba kaweddemu, agenda kaba olukaaba olutagenda kutukawo. Allah kye yatusitula nakyo bakadde bannyabo, wallahi si kirala kumwawula. Umar agamba kunna adhilla, twali bawansi,
فأعزنا الله بالتوحيد فأعزنا الله بالإسلام الله ناتسترنا التوحيد نجتي بچوكوا الله بالي وسنزلوا بالي ممني امبيرا كانوا في جاهلية جهلاء بالي مبوزي gamba buliko ekizikiza فأتى الله بهم بهذا النور الله نابaleetera kitangala kino basinzanga masanamu basinzanga lubaale ng'omuntu addawo ye kennyini neyekolera katonda mubimu yuqaalu ebiboogerwako nti baatuka okutonda bakatonda baabwe mu ntende ng'embeera enjala bwemuluma ng'akwata katonda ng'amulyako byamuliddeko bw'olaba ebyo bijja mbwongo beetololanga kaaba muffe abali wano kino kijja mbwongo wulira ebizikiza bye baalimu kyova olaba tawhidi kyekitangaala wulira ebizikiza bye baalimu beetololanga kaaba abakyala n'abaami nga bali bute Allahu akbar nga tebalina lugoye lwonna ku mibiri gyabwe kubamu akafaananyi nga muli ewantu waliwo abasajja nga tewali ayina gadde akagoye konna ya subhanallah laba embeera Allah n'atuleetera ekitangaala era Umar kyova olaba ng'agamba Allah kino kyetusitula nakyo abatali basiraamu tebakiraba era abamu we baayogera abakulembera Ibrahim ibn Adham agamba nti senga abakulembeze bakimanyi n'abaana b'abakulembeze baali tulwanyisizza na biso okukitujjako naye tebakimanyi baganda bange mpewe omusomo ogukwataganya ku shiriki baganda bange shiriki okusooka okubagamba anna shiriki azlamu zulmu bwe bulyazaamaanya obukyasinze obulyazaamaanya obwo bukolebwa kwani siriikirira ye shiriki kyeki nga tunaba kugenda mu bulyazaamaanya oba shiriki ye nga ye kyeki wulira bino maama definition ya shiriki era nayo baba bakubuuzizza definition nyingi naye njagala kugirayo bbiri kwegamba ezisobola okwongera okutegeeza ekyo kyetwogerako ashirk huwa amanyi oluwarabu bino abiwandiika huwa ibadatu ghairi llah ibadatu ghairi llah maa Allah oba taswiyatu ghairi llah huwa taswiyatu ghairi llah maa Allah fima huwa min khasaisihi subhana bigambe bitegeeza kino wammanga kusinza bitali Allah ng'obisinza wamu ne ani ne Allah ibadatu ghairi llah kusinza ntaana kusinza lubaale kusamira kubeera na kumala balongo waliwo abalina amasabo amanene nga go tegali kugana amasabo gemumanyi ganaga nti oyo alina akasiisira alina luumu erimu lubaale nedda ng'essabo lino nga lyo terimanyikibbwanga naye akuze nalyo ayambala jiribaabu ayambala ekikaaya naye ng'alina essabo nga lyo lituulawa nga lyatuula wano mu mutima kyekibaleeta wano musome twejjemu amasabo ago amasabo galuwa baseeka lwaki batusomesa amasabo agali kulina eddaala nti wemba natambula ngenda China kola nyina okgendako bajjajja batugamba nti tulina okgendako ku ntaana bajjajja batutembeete ng'eyo birivu agiina alina birivu nti bannaaye waliyo ebiharamisa ebitali ani ebitali Allah ani aharamisa
Allah yekka ya haramisa bya haramisiza yafuula ebintu nti biri haramu yafuula endiga nti yagamba nti bwagamba nti kino kiri haramu kiba kiki wabula so si bano badungu bamukasa nti balina ebyo Allah bye yahalalisa bo ne babifuula haramu kuki abatabitonda Allah bye yakubirako ekifaananyi ya ayuha nnaasu ضرب مثل فاستمعوا له الله تكبر اكفانني مكيوليريزه ان الذين تدعون من دون الله بمسينزه بتالي الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له تبسولا كتوندا نسويرا نبابيرا بكونغانيزا والله ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه enswera ne webajjako akantu uli Allah weyalaga obunafu bwaffe gwe maama ali wano nga tannaba kuzuukuka nti ebyo tebirina kye bisobola kukola omutima gwerooba nti bajjajja bagamba Allah uye ebigambo byeyakozesa wa yaslubuhum adh-dhubabu shay'a nakira kyekintu kyonna enswera kyetunyakuddeko la yastanqidhuhu min ضعف الطالب والمطلوب bweba tutuddeko ekintu tetusobola kikomyawo abasawo bebagamba hakikatan kiba kigenzeko zi bakitiriya kiyita kyonna kyoyagala Allah azza wa jalla bwatu bwagamba alaze nti tuli bye basaba nebisabibwa byonna binafu afaman yakhluq kaman la yakhluq abaana benkanankana ebyo ebitatonda natonda byenkanankana lwaki obwongo bwaffe tubuteeka ku ebyo kati baganda bange kino mukiwulire obulyazaamaanyi obusinga bwe bulwa okwata khalisu haqqillah okwata haqqi eya Allah gye yeesigaliza eruwa ey'okusinza ye n'ogiwa ekitali Allah awo oyo eshiriki edefinition nnungi era nkulu kubanga egamba abamanyi bagamba sorfu nawu min anwa'i al-ibada ila ghayri llah fahuwa shirk okwata omuteeko mu miteeko gya ibada okusaba gwogumuteeko muteeko gwa kusinza Allah azza wa jalla okusaba okusala yogera byonna byoyagala gwe n'okwata ekiyitibwa ibada kubanga ibada linnya eribuna buli kyonna Allah kyayagala ng'akisiima era ng'akyagala kisobola okuba ekigambo kisobola okubeera ekikolwa kisobola okuba nga kyeyolese oba tekyeyolese kati okwata ekimu ku ibada n'ogiteeka eri ekitali Allah oba okoze shiriki ate shiriki bwe bulyazaamaanyi obusinga mukategedde baganda bange Allah azza wa jalla tugamba inna shirka enono aya eriko kansooke mbasomere eno basahaba Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza ku kigambo kya Allah ekyabateemuula emitima ekyabatiisa bwe batu bannannyini tawhid ekibbeeyi kyabwe bakirwanirira bafaayo okukikuuma Allah imuyagambira alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun basahaba bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam ulira basahaba bo entegeera yaabwe tebategeera ddiini okusinziira kutegeera kwabwe abagizaayo eri omunene abategeerere ababuulire bonna bajja ay haulai alladhina
akhlasu agamba Ibn Kathir abagamba nti obabebwa abakola eddiini yaabwe akhlasu al-ibada lillahi wahda la sharika lah, abakola ibada yonna nga bagikolera Allah, walam yushriku bihi shay'a, nibatamugattako kintu kirala, humul aminuna yawma al-qiyama. Ulira abo alladhina amanu, ababakkiriza Allah wano kakulu bebaluwa, abo abakola ibada yaabwe nga tomuliimu kabandabe kabampulire nga tugikolerani Allah. Aya ku ntandikwa bwete bwetegeeza bebaluwa bebo abakola emirimu gyabwe nga bagikolera Allah yekka, nga ibada zaabwe bazikolera Allah gwe banoonya okusiima abasiime. Agamba nga tebamugasseeko kintu kirala, walam yushriku bihi shay'a, nga tebamugasseeko kintu kirala. Agamba walam yushriku bihi shay'a humul mu'minuna yawma al-qiyamah, humul aminuna yawma al-qiyamah, beba bagenda okuba seefu ku lunaku olw'enkomerero. Banne olunaku lugenda kuba luzibu, baganda bange, olunaku lugenda kuba luzibu. Allah agenda kusembeza enjuba eno ebeere mu maireegi, mumpulya bamaama, ebeere mu maire emu, mukubemu akafaananyi kwolwo olunaku. Allah era yagamba kubashiriku lugenda kuba lukaawu, yagamba ala alkafirina ghairu yasir, kubakaafu terugenda kuba lwangu. Allah agenda kusembeza enjuba eyo. Bal mu hadithi nabbi yagamba yuhsharu nnaasu yawma alqiyamati ufaa urah, abantu bagenda kuzuukizibwa kumwe mawqifago ng'abantu ffenna tuzuukizibwa tetuyina ngatto mu bigere, tuli buteete, tuyina lugoye lwonna ku mubiri. Aisha radiyallahu anha, maama waffe ow'ensa, ekyasooka mu bwongo bwe kwe kulwana okuuma ensa ze. Era omukyalo ow'ensa, omukyalo omulungi, wabeerawo n'ekikanga kyonna mu mbeera yonna, kyasooka okulwanako okuuma kwe kulwana okuuma ensa ze. Aisha yabuuza arrijalu wannisa, abasajja n'abakyala, yanzuru ba'duhum ila ba'd, bagala kuba buli omu atunuulira munne agamba nti gundi budala yakula atya oba Fatuma yakula atya. Nabbi kwe kugamba Aisha, la ya Aisha, tekigenda kusoboka omusajja okubeera nga asobola okutunuulira omukyalo oba omukyalo okutunuulira omusajja. Kati olunaku luli lugenda kuba luzibu. Agamba terugenda kuba lwangu kuba shiriku. Beba bagenda okusinkana Allah ku lunaku olw'enkumi nga tebamugattako kintu kirala, bebagenda okuba nga bakuumibbwa, abagenda okuba nga bali safe ku lunaku olw'enkomerero. Atugamba ekigambo walam yalbisu imanahum bidhulm, wano wetwagadde. Ashabuhu aina lam yadhlimu nafsahu, ashabu walam yalbisu imanahum bidhulm, abo abatali azamanya myoyo gyabwe. Subhanallah. Basahaba ekyasooka mu bwongo bwabwe bebaluwa, basahaba bwe kyabagwa mu matu gaabwe ne balowooza nti ye muntu, bagamba ayuna la yadhlimu nafsa, ani mufa alinza okuba nga tasobola teyeri azamanya, kubanga omuntu yenna yoyo nze naawe ffenna tweri azamanya. Balowooza obwongo bwabwe bwagenda ku birala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kubagamba innahu laysa alladhi ta'nun, si oyo gwe mutegedde nti oyo atasobola kweri azamanya. Waliwo obuli azamanya bw'omwoyo gwo, waliwo obuli azamanya obuli wakati wo ne Allah n'omwoyo gwo, waliwo obuli azamanya obuli wakati wo ne abo b'owangaala nabo, obwe buli azamanya obw'emiteeko esatu. Kati bo balowooza nti aya netegeeza obuli azamanya obukola ki, obuzingako, okagamba obuno obuli azamanya nti tewali muntu asobola kubeerawo nga teyeri azamanyangako, takolanga ku buli azamanya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba si oyo gwe mutegeeza. Innahu laysa alladhi ta'nun
siyo gwe mutegeeza alam tasma'u ma qala al-abd as-salih temwawulira kigambo kya muddu omulongoofu yani oyo Luqman alayhi salam Allah olw'ekitiibwa kye n'obunene bwe Allah azza wa jalla ayina ssuula namba n'erinnya lye kitegeeza nti yali musajja muki wanjawulo agamba temwawulira bigambo bya musajja oyo omulongoofu eyagamba ya bunayya ng'abuulirira omwana we yali abuulirira omwana we n'amugamba ya bunayya wange mutabani la tushriku billah togattanga ku Allah ekintu kyonna inna shirka la dhulmun adhim gwegwo omulamwa gwaffe bannayo obulya inna shirka mazima ddala shiriki bwe bulyaza amaanyi obunene mu bumu ku bubenje bwa shiriki kwe kumanya nti bwe bumu ku bulyaza amaanyi obusinga baganda bange wallahi mbabuulira bamaama kano musoke mukawulire olw'obukulu bw'ensonga eno kubanga abakyala tubalabye nnyo akaco kano enfunda zino ng'abakyala haqiqatan emitima gyabwe bwe bafunamu embeera yonna oba n'afunayo amulimbalimbaawo amuguza ekiboozi anti alabe bawa awasizza n'amuteekako mujjawe oba ebirala kiki ekisookera mu bwongo afubya atya okwekuuma okwewala wallahi Allah njagala babuulira bino ebigambo Allah kyeyasalawo okuba masha Allahu kana Allah kyeyasalawo okuba kyekigenda okuba wama lam yasha kyeyatawandiika ku musajjawo oba tekigenda kuba ate bwe kibanga kirimu sheria ng'obusembo butukirage kubanga Allah yalagira omusajja fankihu ma taba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba' tekikutwala kukusamira byonna ogamba nze owaayi byonna mbigumiikiriza naye nze sisobola kugumiikiriza musajja kunzizaako nja kutambula nja kumutambulira agawala aganyabo si bwe boogera neyerabira nti bambi wallahi afuuse ensonga okubeera nga agibwako ekyebbeeyi ekisinga okuba ekirungi bwafiiramu eyo embeera nga akyali mu kutambulira musajja ali mu kukola bushiriku nga n'ensonga eyamuviirako okukola obushiriku nti musajja kumwagala mujjawe ebyo okimanyi nti bwafiira awo agenda kubeera mu muliro lubeerera agenda kubeera mu muliro luki omusajja asalwa ono omusajja wazaalibwa naye omulabye bukulu wallahi Allah azza wa jalla juzi wano mukwano gwaffe yafiiriddwa Allahu akbar njagala bagamba bakyala mmwe kubanga tewali kyabasitula nga tawhid nga kwawula Allah kyekitwala mu kuba ensaasi kyekitwala okusuulawo eddiini yaffe wogenda mu ssabo oba okutta eddiini n'ogyeyambulula n'ogisuula njagala bagamba ebigambo bino eddiini wallahi yatusitula waki okwata ekyebbeeyi n'okisuula ng'omukyala yali tasika eddiini nejja nekuwa ekyebbeeyi n'obeera ng'osika omukyala bwe yagendanga mu nsonga bamuteeka eri ku lusalosalo nga kyekyenyenyaza kugamba nga baga ekitwe ekyenyenyaza nti kibeera eyo bwafiirwako bbaawe wallahi tewali kyakusitula mukyala gwe okujjako kwawulaani tawhidi ono yakusitula kati omukyala bw'okwata eddiini yo n'ogisuula wali olwona omusajja gw'olabye obukulu olira bino mukwano gwaffe yafiiriddwa omukyala naye wallahi tuba tunyumyanyumyamu awo nagamba nno nnoonya omukazi gwe bakoze naye ssente byonna byomukoze naye Allahu akbar eyo sunna ya Allah ono gwogamba nti nze kamutambulire oyo bw'onaafa enkya agenda kunoonya omuki
ng'ofudde oli mushirika ogenda kubeera mu muliro lubeerera, kubanga kano ke kamu ku bubenje. bw'omala okutegeera nti shiriki hiya azlamu dhulum, bwe bulyaza amaanyi obusinga, bwe buba bwe bulyaza amaanyi obusinga, nnyini bwo buno bwe bubenje obumwolekedde, tagenda kulaba ku jjana ya Allah waafanga mushirika. Ejjana ya Allah tagenda, si seeka faadi oba seeka senjala oba seeka gundi nti be bagikugaanako. Allah ye yagibagaana, ako kabenje kanene gitagenda kulaba ku jjana. innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar, oyo yenna agasse ku Allah ekintu ekirala agenda kubeera mu muliro, obudde bwe muliro. wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin, wali Allah wano yabayita balyazaamanya, wa ma lidh-dhalimin min ansar, abalyazaamanya tebagenda kufuna kutaasibwa kwonna, bagenda kubeera mu kukaaba okw'olubeerera. idhan lina'lam, tumanye nti basahaba basooka kutegeera birala nga balowooza obulyazaamanya buno. wallahi omuntu asinga obulyazaamanya yoono omushiriku, lwadde bino byakola, lwadde yatusiibulula mulamanzaani yonna, lwadde omuzikiti wetusaalira nga yaguzimba naye ng'alina essabo, nga byonna bino byonna byomanyi nti bitusembeza, akola buli mwaka akola hijja, abeera mu umura, abeera wa eyo gyonna emirimu emirungi. wallahi maaso ga Allah tegiina makulu ng'okoze shiriki. tuli wamu baganda bange, shiriki lwaki liba zambi ddene? kubanga bulyazaamanya wakati wo neyakutonde, yakutandikawo. Allah yatutandikawo. Allah azza wa jalla ayagala tusinze ye yekka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu abeera ne Mu'adh, baali batambula, namugamba ya Mu'adh, wange gwe Mu'adh, atadiri ma haqqu llahi ala al-abid. bajati salamu alaykum, mumanyi Allah byatubanja? Allah ina ebintu byatubanja. Allah azza wa jalla eyakutonda yantonda ayina kyakubanja nange ayina kyammanja. mukitegedde kyekiriwa? nabbi kyabuuza Mu'adh, amugamba atadiri ma haqqu llahi ala al-abid, omanyi haqqi Allah gyatubanja ffe abantu? Allahu akbar. Mu'adh namuddamu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka we be bamanyi. namugamba wama haqqu llahi atadiri ma haqqu llahi ala al-abid wama haqqu al-ibadi ala Allah, ate haqqi ki Allah azza wa jalla gye yeeyama okubeera nga agitukolera bwe tunaamusinkana nga tumwawula. bino biwulire, bw'obeera nga olina mukamaawo yakuleeta ewaka omukolere, nagamba nti kino ne kino ne kino, bw'obisuulawo gwe n'okola gwe byolaba, oba otuusizza ebyo ebyakuleesa. agambye nti nze nkuleese wano kwera kiyumba kya nkoko, gw'ate akulaba okola ki? abamu abeera na waneiba agenze kukola ssente, oyo asigalamu eyo ennyumba. eno ennyumba ekiyumba ekyamuleetera okubeera nga akirongoosa takikoze, agenze eri ku birala, asigala ewaka. kati haqqi Allah gyatubanja nanyini tutonda, wallahi atubanja kintu kimu, tumwawule. an na'buduhu wa la nushriku bihi shay'a, tumusinze tuleme mugattako kintu kirala. ate haqqi Allah gye yeeyama ye nga ye bwe tunaaba tukoze ekyo. bamaama muwulire ebigambo bino, Allah haqqi gye yeeyama okutukolera bwe tunaakola eyiye, alla yu'adhiba, tagenda kubonereza oyo eyafa nga tamugattako, eyafa nga tamugattako. wallahi baganda bange bino bya ddala si byambu. mumwe mulina mukyala munnammwe gwe mwali mubaddeko naye nga ababadde kumpi naye nga temukyamulabako, nga Allah yamutwala. naffe bwetu bwe tugenda nno temukimanyi, bwetu bwe tugenda ogenda kubeera nga batandika kunyumyako bunyumya.
nebino byetubagamba byaddala byaki byamazima ate buno obulamu bwakaseera bal nabbi yagamba a'maru ummati emyaka gya umma ya nabbi tugenda kubeera mabaina 60 wa 70 tugenda kubeera wakati wa 6 ku 7 batono nnyo abagenda okugisussa kati gwalimu egyo emyaka basinga tufiira wakati wano 3 4 bwe tutyo bwe tusinga okufiira naye bwe tumala okukimanya nti emyaka gyaffe mitono ku nsi kuno lwaki tetukolerera obulamu obwennyini obwaddala wa inna ddara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun obulamu obwaddala obwokulubeerera obwamazima obwokubeeranga bwe bwenkomerero kati baganda bange balungi abampuliriza uliriza Allah haqqi gyatubanja yeeyo kumwawula nga bwe mukimanyi era mu nsonga ze yatuwa lwaki yatutonda yagamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun teyatonda majini n'abantu okujjako tusinzaani okujjako tusinze Allah eyo yensonga saamasonga giteeke mu go nga bw'obeeranga wateeka mu bwongo bwo nti omuntu alina okukola tukeera tudduka kugenda kukola ki kukola kati teekawo ensonga ennene papa siyo lwaki oli kuno ku nsi kwawula kati bw'okola ekyennyume obeera okoze bubi obeera mubi nnyo kyobalaba nga shiriki mubi bwe bulyaza amaanyi obusinga kyekigambo kino Luqman kyeyagamba omwana we yamugamba waidh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu mujjukirawo Luqmani we yagamba omwana we ng'amubuulirira ya bunayya owange gwe mwana wange la tushiriku billah tugatta ku Allah ekintu kyonna inna shirka mazima ddala shiriki la dhulmun azim bwe bulyaza amaanya obusinga mukategedde bwe bulyaza amaanya obukola ki wallahi tuve mu nsinga byonna tulemye okutuusa mu maaso ga Allah naye tovaamu nga wallahi mu nsi muno ovuddemu oli mushiriku byonna bituleme okutuusa yani tovaamu nga toli musiraamu kubanga omusiraamu yewe yayawula Allah bw'onajja ng'okoze ekyennyume kyekyo ogenda kajjootuka Allah aboogerako ku lunaku olw'enkomerero nga definition gye nabagambye ey'okubiri nayo kangi bannyonnyole lumu yagamba aw taswiyatu ghayri llah billah fima huwa min khasaisihi subhana kwenkanyankanya bitali Allah ku Allah era ebyo Allah byeyesigaliza biki byeyesigaliza Allah ibada yonna tulina kusinzaani okusaba tulina kusabaani kambabuulire yono ono waava wano n'agenda e Madina ku ntaana y'omuntu asinga okuba ow'ebbeeyi ow'enkizo nabbi Muhammadi n'awanika emikono gyaliya Fatuma Aisha n'agamba owange omutanda sina mwana nga naye gino gyonna emyaka egiyise kati awezezza emyaka 8 abuzayo eddakiika 5 ave mu nsi n'awanika emikono n'asaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekitonde ekisinga okuba ekyebbeeyi mumanyi nti bwafa tagenda kuva mu muliro aba mushiriku ne bamuziika e Madina ekifo tekitukuza muntu almakanu la yuqaddisu ahadan innama yuqaddisuhu amaluhu ebifo tebitukuza bantu nti omuntu ono awanga abashiriku balinga Makka tebabeera babbeeyi bwe bafa nga bali ku bushiriku bagenda kubeera mu muliro wadde gwe bakuzize mu Baqiya bwe baziika basahaba ogenda kubeera mu muliro oyo asabye nabbi kubanga bangi bajja ne basaba nabbi n'agamba owange nabbi siina mwana siina mukulimo siina biki wallahi agenda kubeera mu muliro lubeera kubanga okusaba mayiti okusaba entaana yonna wallahi oba okoze shiriki akujja mu busiraamu nze bino nabirabako tebabinyumiza mu biwulire famire nga abantu baali bavayo Bulaaya tulina we twatuuka nabo bali ku ntaana ngenda okulaba omukazi baana ebiseera ebyo nga kyali kijana
nebo mukyala ali ku ntaana y'omu ku maama we ku bajjajja abaafa ng'atandika okulaamiriza. Mubamanyi bagenda ne balaamiriza n'atandika okwogeraawo obutonotono nti munnaayo omwana wo simanya Fatuma simanya omwana wo gundi bwana Kulusuumu talina mulimu talina kiki. Wulira eryo essabo ly'eggambye abantu alina okukkiriza nti oyo awulira edduwaayi, alina okukkiriza nti oyo asobola omwanukula. Subhanallah, wallahi nasaba oyo ng'ate Allah agamba in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, bwe mbasaba tebasobola kuwulira kusaba kwammwe abafu. Walau sami'u mastajabu lakum, ne babeera bawulidde tebasobola kubaanukula. Wa yawma alqiyamati, ate ku lunaku olw'enkomerero, yakfuruuna bishirikikum, bagenda kwewakana shiriki gwe mwakola nga mugatta ku Allah azza wa jalla. Idhan baganda bange, ekigambo ekyo kikulu. Baganda bange, olw'obukulu bwakyo, omuntu yenna eyenkanyiza ebitali Allah ogeza mu kusaba, n'asaba Allah eno bw'asaba lubaale, bw'asaba entaana, aba akoze shiriki, aba akoze obulyazamanyi obunene. Bagenda kwejjusa ku lunaku olw'enkomerero. Allah agamba tallahi in kunna la fi dhalal, bagenda kweyogerako bagambe nti tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, nga twali mu bubuzi obutagambika. idh nusawwikum bi rabbil alamin, kasita twabenkanyankanya wamu n'eyatutonda. Nakyo ki ekikulemeza mu kusamira, mu kubala abalongo? Tebalina si bakuteekako obukuumi. Nze kambabbireko, wallahi yalina lubaale yenna alina gundi, wallahi asobola ebintu ebyo byejjako ne bitalina kye bimukosa. Naaka yekwate ku bino ebintu, asaale fajiri mu jamaa. Nabbi yagamba omuntu yenna asaala salatul fajiri mu jamaa abeera mu bukuumi waani? Wa Allah. Temubitya. Bw'ogisaala salatul fajiri, otandika olunaku lwo ne fajiri mu jamaa, ne bakusindikira eddogo erifaanana litya, n'oyogera dhikiri eno la ilaha illa Allah, oyo tawhid wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eyo Allah akuteekako obukuumi bwe, tewali kasobola kutuukako. Oli nanca ne bwakutambulira nti akuloga, oli mukazi mujja, tebisobola kukwata. Nkulayirira Allah, ove ewaka n'ogamba bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, wallahi olwo olukomera Allah alukuteekako. Bamalayika bagamba hudita, Allah akulungamizza, wa wuqita, Allah nakuteekako obukuumi, wakufiita nakumalira ensonga zo. Kati waki tugenda kubiri ne tulekawo omunene? Emitima gyaffe anti gyalowoolereza Allah bubi. Eryo lyezambi eddene. Imam Ibn Qayyim yagamba linnakazaala, lyazaala omushiriku teyakola shiriki okujjako yasooka kulowoolereza Allah nti anti tasobola muwa mwana. Yalowoolereza Allah bubi nti tasobola kumukola ki, kumuwa laavu ya musajja. Kati bwe yabirowooza ebyo n'agenda eri lubaale mu kifo ky'okusabaani Allah azza wa jalla. Idhan obushiriku tuddayo nti bwe bulyazaamaanyi obukyakola ki, obukyasinze, kubanga gwe mulamwa. Tetusobola kuva wano nga tetwogedde ku bumu ku bubenje bwa shiriki. Mukimanyi nti shiriki, omuntu akola shiriki Allah tagenda kumusonyiwa. Omuntu akola shiriki bw'anaafanga mushiriku Allah tagenda musonyiwa. Tuli wamu? Kitegeeza obulyazamanya bwe yakola ku Allah, obulyazamanya bwe yakola ku Allah obwo bwo tebusonyiibwa. Bamaama kambabuuzeyo ekibuuzo, mulaba mutya mu mazambi omusajja wo gayinza okukola zambi kiri olabanga ddyo teri tosobola na mugumiikiriza. Fatuma oba Khadija bw'osanga bbaawo ng'ali mu suukaazo, ng'alimu ne Margaret, n'omukubako amaaso go naki, n'omutululako n'amaaso go. Tuli wamu? Ekyo kinene oba kitono? Kigumiikirizika oba mu buliri bwo, ensuuka zo zewayaze, amasuuka ago ge wayozezza n'okuba ne paasi
no musanga muki ngali munani mubitegedde. Ate wagenze China no suubula nokola sente zo nofune nobeera ne sente zo oluusi oyinza okuba otereka nakaneeza omaze okuŋŋaanyawo obukadde bwo busatu osanga taata w'abaana abunyakuddewo. Ku byombiriri kiriwo ekigumiikirizika, kiriwo kyoyinza atutte sente zo. Sente y'ekikazi mugimanyi bamaama, ogiso ku byombiriri kiwa kye tuba tugumira sente. Baganda bange bwe kibanga sente kati naye bwekityo nakyo bwe kiri. Naye bwagulayo emmotoka ye empya akoze akasente ke n'agulayo emmotoka ye yabukadde 5 n'ogiyingira n'ogikuba ekisumuluzo, tomanyi na kuvuga mmotoka zwi n'ogitomeza yonna neggwawo. Nokusanga mu kisenge kye nakusanga mu kisenge kye ne Bosco ono gwe yaleetanga asikaali. Ku byombiriri kiriwo ekinene, akusange ng'otomeza emmotoka oba akusange ng'oli ne Bosco. Akusange ne Bosco kyekitono. Mbabuulira wallahi ekyo mulabye nammwe nga bizitoye mu bifuba byammwe. Nze omusajja osiguma aganya onooberawo nga lumu lwadde akwagala atya afukamidde ku maviivi ge oba mumulaba oyo omusajja. Ekifaananyi kati mukisika, kambongereyo ekifaananyi ekirala. Mama ompambye ekintu kye twategeera Uganda wano ekisinga obubi mukimanyi? Kamutambuza ddembe. Akoko mwakategeera eryo omuntu bamulayirira n'omulayirira nkulayirira okulya embizi n'enkaafu obaze byonna si kyekimu ekimutuusa ku ekyo okuganti alya embi kwegamba amazeeyo. Ebyo lwaki ki ekibimwogeza mwe mulowooza? Bamaama ekimwogeza ekyo nti kyoba okoze kiba kinene. Naye nkugambye kitegeeza abasiraamu be Uganda bategeera obubi bw'embizi. Kati mulaba mutya omusajja bwajja n'aleeta embizi n'aleeta akasolo ako, kino kizito naye kankyogere, n'ateeka wano essigiri n'agyokeza wano emimbali wa imaamu. Mulaba mutya oyo embizi n'agyokye, mwenna nga musiriikiridde. Mumukola mutya ng'ate Peter amini nga budala musiraamu, naye bano abasiraamu abatafaayo ku busiraamu bwabwe. Najja n'agyokeza wano muki emimbali. Mumukola biti kyabakoze kiba kitono. Naye wallahi fe Uganda kiraga nti tugulumiza nnyo embizi okusinga shiriki. Ono shiriki ono akoze kino, oyo wallahi subhanallah zambi bwafiiraawo n'oli alina yirizi nga eyatusiibuludde n'otusiibulula, oli eyatusiibuludde wa muliro lubeerera. Ono Allah ali wansi wa kusaasira kwa Allah. Bw'anaaba asazeewo ajja musonyiwa, bw'anaaba asazeewo amwokyeyo amale amugjeyo amuyingiza ejjana. Olabye tawhid. Omushiriku Allah tagenda musonyiwa, kyekitegeeza nga gwe omusajja bw'otagenda musonyiwa ng'osanze mu buliri bwo ng'alinamu ki magureti musuukaazo. Naye bw'atyo agamba Fatuma sigenda muddiramu lwadde biri byewakoze kutomeza mmotoka binene, naye ekinene mu binene eyo naibadde bifaananyi ekinene mu binene okutte ku bagita waya emyufu era nga olaba basazaamu denja.
hatari. Muganda wange shiriki yeye zambi. Allah umanyi bwe yagamba inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, tagenda kusonyiwa mushiriku afiiridde ku shiriki. Kakutande kale wefiise ng'olinayo ebyokola ofe kati wallahi bagenda okuzuula nti omanyi ffe kyetukola ennaku zino, ffe tugenda bugenzi mitwetwe ne tujjayo ebibbo ebyabalongo bye wali olwanirira wano nga tugenda okukusaalira bamaze okukunaaza nga tubiteeka kuki ku mayiti. Kale ne tulaba omuntu akusaalira, tukwata ebyokola byo byobadde otembeeta ennaku zino bye tuleeta byennyini ne tubikuteeka mu maaso go nti ono abadde bino. Bw'oba olesa essabo tulisiimula bulungi luumuyo ne tugijjamu ebintu ebyo ne tujja ne tubisimba wa emimbali ng'oli wali imaamu tayimirira kugambe simanyi bayinza kukusaalira bakukolanga wano nawulira oba katoolu bwama simanyi abaali basinze ebyawongo. Waliwo juzi wano yavudde mu busiraamu ng'alowooza kyakoze kyekinene agenze mu kusamira n'alayira n'okulayira nti bali mulaba nga azzeemu okudda mu muzikiti bajjajja bamukoleko emikolo. Oyo bw'afa agenda kubeera mu muliro lubeerera ewataliiko kkomo. Ako kabenje ka shiriki kyetwogerako ezambi eryo nti bwe bulyazaamanyi obusembayo bamaama. Muwulire bino, Allah tagenda kusonyiwa mushiriku afiiridde ku shiriki. Wallahi bino kansituke namu, tagenda kola ki kumusonyiwa. Alisonyiwa abalala, alisonyiwa eyatta maama we. Wulira bino, alisonyiwa aluwa eyatta maama we, eyakola byonna bye buluyinza okugamba bane omwana bannaye yakutte maama we. Bwe teyakomyawo ate n'amutta n'omutta, byaba akoze biba bitono. Yamukwata ate nakola ki n'amutta. Yakola bino. Ono omusajja yali yatta abantu 99 n'ajjuza n'ekikumi ne Allah yamusonyiwa. Wallahi bomu zonna ze mulaba ezigenda mu nsi kankuwa ekyokulabirako ffenna ennaku zino ekibaluma mugamba mu Isirayiri oyo bannaye ani afuga mpozi Isirayiri? Omusajja oyo bamuyitani ono waize kale Trump n'amala agamba olunaku lumu mu bulyazaamaanyi obwo ensi bwagiraze okutta abantu okola ki bonna n'amala agamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allah mutukuza nabeera ng'omwana eyakazaalibwa. N'Owaisirayiri yonna akubye Palestine yonna ogisaanyaawo n'amala agamba ashhadu, n'ava ku bushiriku n'asiramuka. Olabe nti obushiriku bubi. Wallahi Allah tagenda kusonyiwa mushiriku. Aya eyo abamanyi bagamba nti aya ye yasinga okututiisa shiriki, akhwafu aya fi shiriki, kubanga omushiriku taina la amala lahu, tainayo ssuubi lyonna kasitaafiira ku shiriki muliro lubeerera. Tekiriiko nti agenda kubeerayo kaseera aveeyo. Ate owa tawhidi afudde ng'alina tawhidi naye afa talina byokoola, tafuuwa mmindi, tamala balongo, simanya empombo zo basenga baziteekamu eminkuduulu ebitategerekeka byonna ebyo osanyuka bikuwa mukyala gwali wano babikuwe ng'omulala ne bagamba nti munnayo oluwombo lw'omaze okulya. Bino bye bakoleddemu. Hajja kyakoze ati kati mwaki mbiteekamu, sigambye nti yabiteekamu. Mbagamba wallahi obushiriku bwe bulamu obwenyinyaze obusembayo mwe mubalaba gye bawangaalira. Wallahi lyezambi omuntu bw'afanga alikola Allah tagenda musonyiwa. Ekyo akakabenje abamanyi manyi kye bakogerako bagamba nti newe bataliyogeddeyo bubenje bwa shiriki
ne bogerako kokka nti Allah tagenda kusonyiwa, yani gwe togenda kuddayo kulaba ssanyu, kalibadde kamala, kalibadde kakola ki? Allah agenda kusonyiwa kugambye omuntu eyatta maama we, eyatta abazadde, eyakola ebisembayo, kubanga omuzadde ye muntu gwe tusinga okwagala, gwe muntu asingaku eyamukolako ebisembayo. Allah gwe yatugula, Allah bwe yali aleeta haqqi ye yazzaako muzadde, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yatulagira kuzzaako muki? Muzadde olw'obunene bwaki? Naye gwe bw'olumba omuzadde n'omutuusaako obulumbaganyo obwo, omuntu asembayo okuba ow'ebbeeyi mu bulamu bwo, wallahi n'ofa naye nga tolina shiriki, Allah ali kusonyiwa. Sikutumye mutuma kumukolako bulumbaganyi. Baganda bange, njagala kulaga butemu bwa shiriki. Allah tagenda kusonyiwa, ogenda kubeera mu muliro olubeerera ewatali kuddayo kulaba ssanyu. Allahu akbar. Ne batugamba nti ku aya eyo gye muwulidde nti hiya ahkamu aya fi shiriki, ye aya yasinga okulamulira omushiriku wagenda okubeera. Teyina kifo kirala kyeyamulamulira, agenda kubeera mu muliro lubeerera. Kugamba Allah yamala okulamula ekyo kyo ne kiggwa, ekkalaamu neeruma, kasita kakutanda n'ofa ng'obiina, n'ofa ng'olina enzikiriza. Kubanga omuntu asobola okuba ne shiriki naggambye munzikiriza ng'alina akyakkiririza nti gundi lujja takkirizibwa kuwasa nalujja, takkirizibwa takkirizibwa kulya ndiga, takkirizibwa ng'ebyo akkiriza baddungu bamukasa. Alina birive fe obusiraamu bwajja bujjewo ebyo, fe abasiraamu Allah azza wa jalla tukimanyi nti yaharamisa era yakola ki? Yahalalisa. Yagamba kino kiri haramu. Allah alina abakyala be yatugaana okuwasa, bebo bokka be yatugamba nti temubawasa. Abatali abo nti kati olw'okuba nti ono bamuyita Semwanga, kati oli Nalutaaya, tebakkirizibwa kufumbirwa. Era embaga eyo ne tumala tugirangirira wano ku muzikiti wano, abakyala abasinga tebajja, si bakiri bakyala bato. Temusala kubanga mugamba gano mawano gennyini omusajja atukoze eki, naye nga biriwa mulabe n'okulaba nti wallahi ebintu ebyo byabufere. Ono Semwanga bwafa nga waliyo Nalutaaya awangalira e Masaka oba awangalira e Luweero, naye n'agamba n'avaayo Nalutaaya n'agamba nange njagala kumumpe ku maali ya Semwanga ono, mugimuwa, mumugoba mumuzaawa waawe, okitegedde, mumuzeeyo. Kati idhan bintu bya bufere. Wallahi Allah yagala tumusinze ye yekka, kubanga omulamwa gwe tuliko gwakukwata ibada eyali badde ya Allah n'ogiwa ekitali Allah. Bw'ogikwata n'ogiwa ekitali Allah oba okoze shiriki. Osobola n'okikola nga tomanyi. Era abakyala oba abantu abatasoma ddiini yaabwe bangi bagwa mu kuseerera okwo, eddiini n'atuukewa, agenda kutuukewa Allah nga wallahi nga yatuuka nga si musiraamu, naye nga era yambala ekikaaya, era yambala ekanzu. Olw'obutasoma ddiini, era byebimu ku nawaqidul Islam Imam Abdul Wahhab ze yaleeta, yagamba abantu okubeerawo nga tayiga ddiini ye, tafaayo kuyiga ddiini ye, la yataallamuha, tafaayo kugiyiga. Ekyo kintu bimu ku bintu ebigenda okuleeta omuntu oyo okubeera ng'akola ki? Ng'azikirira, kubanga eddiini eno yakuyiga. Oyinza okuva mu busiraamu n'ekigambo, oyinza okuva mu busiraamu, oyinza okugwa mu shiriki n'ekikolwa ng'ekikolwa basahaba kye baali bagamba nabbi akibakolere, bayita ku muti ne bamugamba ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat, tuteerewo omuti. Baali balina ogwo omuti baguyita dhata anwat, baali baguteekako ebiso byabwe, babeera bavudde kukola ki? Okulwana, nga bagweragulizaako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba Allahu akbar mu riwaya innaha sunan qultum walladhi nafsi Muhammadin biyadi kama qala banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha.
mwogeredde ddala nga Banu Israili bwe bagamba ni Musa abaterewo akayana abaterewo Katonda gwe babasinza nga nabo balina Katonda. Kati baganda bange obushiriku buli azamanya bwa waggulu tusaba Allah bututaase akabenje ako kategere Allah yalamulira omushiriku nti olw'obuli azamanya bwe obwowaggulu agenda kubeera wa mu muliro. Muwulidde? Agenda kubeera wa olubeerera. Oyo yeye atagenda kuvaayo. Bonna be muwulira abaliko nga kwegamba yafanga musiraamu naye nga akoze omulimu Allah gwagamba nti agenda kubeera mu muliro, okubeerayo kwe kwa kiseera. Ekigenda okumununula kye tawhid. Ate gwe omushirika ogenda kubeera mu muliro lubeerera, tewaliwo komo. Era bagamba abamanyi hiya arja aya fi shirk, hiya arja aya fi tawhid. Aya yo inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Aya yasinga kuwa essuubi abo abalina tawhid, abafudde nga balina tawhid. Bw'oba okoze ebifaanana bitya kyaddaki olina okuwona, togenda kubeera mu muliro lubeerera. N'olw'ensonga eyo baganda bange bwe kibeera nga shiriki bw'atyo bwafaanana tumwewale. Era n'ensonga eno nkulu, shiriki mukimanyi nti lyezambi omuntu lyakola lyatalinamu interest. Olinamu interest ki? Bwe njogera interest kitegerekeka kugamba obwagazi. Omuntu akola obwenzi abeera alinawo obwagazi obuliwo, akole atuuke ku obwo obwagazi mu haramu. Kategerekese omuntu abba ssente aba alina obwagazi okubaawo. Naye shiriki lyezambi lyokka. Mumbuulire, ani yali akoze shiriki ng'ayagala shiriki nga ye shiriki nti nfunamu kino? Omusamize abeera mu ssabo nga bino byakola byabeera agatta ku Allah n'ekintu ekyayita bajjajja, ebyo nga byo afunamu ki? Talinamu interest yonna. Iseeka babikola nti bagaggawale, bagambye obugagga buli mu shiriki. Nedda. Allah azza wa jalla era owulira batuma n'abantu babaleetera abaana babatte babakole ki? Bosi shiriki si yagaggawaza. Ani yagaggawaza? Allah yagaggawaza. Allah tukimanyi nti yagaggawaza. Kati amazambi gonna ekikulaga obubi bwa shiriki, oli omuntu alikola ng'ayinamu interest okujjako shiriki nga ye okubeerawo ng'oyine abalongo emitwe ofunamu ki? Kale kajogere bwe nti gwe abalongo baaba nti bankuuma. Ani yakulimba? Bibakuuma. Abalongo abo bakuuma? Wallahi tebalina kyebakuuma. Irizi gyeweesibye abalina irizi bo tebafa. Ki ekimugaana okugamba wabanga bino byagamba bituufu? Irizi yali mutangidde akabenje, okategedde? Kakitegeeza nti bya bulimba. Ffe tulina kudda ku Allah yekka min qablu wa min ba'du. Bamaama bino mbibagambanga bya ddala. Wallahi nze bw'oba obirina bimpe. Nze juzi waliwo omukazi bankubidde essimu nti jangu alinayo abalongo beererera. Nagenza okutuuka eyo, bannaye mukimanyi abashirika abasinga tebamanyi na ddiini yaabwe. Wallahi tebasoma ddiini, kyekibaleetera okubeera nga bagendamu ebintu oluusi. Omukazi yabadde ayina sabodamba. Omukazi ye kennyini ng'ebintu abitya, nannyini abaabiteekayo emmesezi ezitambulira muli biki? Obudde bwali bugenderedde, omukazi ne mugamba wallahi bino maama kati soka tutereeze essabo eriri mu kifuba. Tegeeza nti tegeera nti tebirina kye bisobola kutusaako. Tugamba mutabani oba ogambye gamba kati wona abyokya tebine. Wallahi nasombe nalinzekka nasombe essabo ddamba ne tuliteeka we twayiteeka mu lusuku nga wallahi nga tebisobola kwekubira nduulu walala bantutwala tebisobola. Allah yampa bwe nali nzija bagwala bangayo negamba yizo okutuuka ninja kantoyo ka petro kange n'ebyokyanga tewali kerere yonna byonna ne bikusaanawo
na yaddamu okunkubira essimu nti mutabani nga wanyamba okimanyi kyewanzijjako nimugamba maama kati oli Allah yakujjako ekitu kugamba wali mukomera eryo komera okubeera nga yeraliikirira buli kamu nemmese ne bwekuba n'amaguka nti bale jjajja alabika aganye byonna nekiwugulu nekiyitawo alimu anyiize byonna balimu ebyo embeera wallahi tebiina kyebisobola tutuusaako tebiina kalungi kebisobola tuwa tebisobola kututuusaako kabi lwadde akaki akalungi tudduke nga tudda eri Allah nga wagamba fafirru ila Allah tudduke nga tudda eri Allah atugamba qul inna salati essala eno gye tusaala ya Allah tugisalirani wa nusuki okusala wakimusayira ennyumba nosala enkoko nowetoloza emmotoka nosala enkoko notambuze nogiteeka wansi w'ennyumba nti ononya nti munaye tomanya bino byembagamba bya ddala wallahi bino methodi zino bbiri nazijja ku bantu b'amazima omu asooka yatugamba nti wallahi yali alina mukwano gwe yali alina saiti gyakolako bino bizimbe ebinene byemumanyi mu Kampala ng'ebyo ezo zikalina ennene kati obudde bwali bwakiro muwulire ebintu bino obudde bwali bwaki nga bano abanene bosi yagamba nti wano ku saiti siina mwana gwenjagalawo abakozi kati ono omusajja bebamukubali abakuba finishing nalabanga akantu kabulayo katono nagamba waye kankamalirize lumu naye kumbe bagobye buli muntu kuki ku saiti tebagalako muntu kumbe bagoba abantu ku saiti balina emikolo gye bagenda okukolerawo balina emiki kati abaali awo ziweze essaawa 6 ziri eyo banga bali babagobawo 12 saa 6 genda okulaba abantu nga bajjira mu ngoye enjeru agenda okulaba nga babaleetera mu ngoye nga balina omwana gwe baleeta eno bwakaba mu nte nga omwana alinganga amumanyi naye kweka bwati nagamba waye kantasi naye ngaalaba ne mukama we nga ayambadde kiwaiti bonna bambadde waiti anti bajjajja balina ennono ze babawa okukola emirimu gyabwe nkugambye yatunuulira omwana ng'alinganga amumanyi ate zaalwa agenda okulaba ng'omwana bamusuula mu musingi guyite musingi kolomu gye bagenda okuteekamu ki gye bagenda erimu emitayimba gye bagenda okuyiwamu enkokoto olwamusuulamu bwe bati ekimotoka nekijja nekitandika okuyiwa enkokoto omwana n'afa omwana amala okufa musajja n'agamba kati wano ne bankwatako nange bagala kola ki kunzita kubanga bagamba nabalabye ku kikolobero kye bakoze amala oyo shiriki mbalaga shiriki nti bwe buli azamaanyi obuki butuuka n'alyazamanya abantu be n'alyazamanya abantu bonna kyova olaba bw'aba afa omushiriku nabbi yagamba bayisawo maiti nagamba mustarih bamuwummudde yastarihu minhum alibad walbilad ensi ekuwummula n'ebisolo nebikuwummula lwaki tebiwummula omuntu afaanana bw'atyo omusajja nkyabanyumiza bwe yatuuka embeera eyo bwe yamala okugwawo naddayo wa maama w'abaana ng'atidde agenda okutuuka ewaka nga maama w'abaana ali maziga ali mu maziga agamba noonya budala simulaba budala oba mwana okuva ku ssaawa obudde okuva ku musanvu tetumulaba omwana omusajja n'ajjukira n'agamba alabika mwana wange bamumaze ng'omwana yennyini gwe baali bateeka muki mu kolomu yoyo shiriki obulyazaamaanyi obwo obuli wakati we ne Allah obuli wakati we n'ebisolo mwali mutima kyogwo omushiriku ogutuma omuntu okwokya ekisolo nga kiramu waliwo obulyazaamaanyi obusinga awo kiramu kikaaba mbuba kwatandika kubanga endiga tekuba kerere eggwawo kale kati kuteekeko akagalo oko kamu ku kakando we kati kabeereko eddakiika emu kale minati bakyokya nti neggwawo bweti efa bulumi yoyo omushiriku bulyazaamaanya tebukoma ku Allah bal ne mu bitonde omushiriku mubi
bane tutame shiriki yatuletera obulamu obubi bwe tuyinza okuwangayamu bwe tugenda okwejjusa. Wallahi kati omusajja n'ategeera nti omwana we bamutta. Newe babeera bafunye ssente tebazeeyagaliramu. Bulira ono mukwano gwange ŋŋamba nkubuulira kiseeka nti wallahi ogisomesezza omusomo naye omugagga wallahi bino yatwala ffe. Nti atutwala wa? Yatutwala atulage ku ssente. Mumanyi ssente ze bafuuyira ne bomba batte emmese batte ebiwuka nga ssente nnyingi. Naye wamala ozibalaga yatugamba nti bwe yamala ozitulaga n'atutuuza mu ddiiro n'agamba naye mumanyi ng'enyumba tewali agiwangayamu naye nga amaka malungi. Ebyo bikomera bye mulaba temubyegomba. Yazimba ekikomera kiva eno n'eri nga kyonna tewali yakiyingiramu yekka. Ye oli yazimba maka si kuzimba just kikasabo nti kati abamu babifuula nti kisenge, wabula maka malamba. Sente gyazikweka yabaleeta n'abalambuzaayo. Kati wamala okubalambuza ewabeera sente n'abateeka mu ddiiro n'abagamba mumanyi naye sente ezo nazifuna nazituukako ntya. Maama mpulira n'agamba mumanyi sente zino nazituukako ntya. Kwe kubagamba ekintu wallahi kyewuunyisa. Yakwata yagamba bajjajja bantuma muwala wange gwe nali naakazaala ne baŋŋamba genda omuteeka emabega wa sino turaaka odde emabega ng'ejjudde amayinja omusaanyeewo. Kyeyakola n'agamba ze ssente zino ze mulaba temulowooza nti ebintu byangu nze nafiirwako omwana olwa ssente. Ezo ssente ze mwegomba. Agamba yomotoka ge batambuliramu omanyi gye bagajje abamu. Allahu akbar. Omushiriku mulyazaamanya ye alyazaamanya yasooka bwe bulyazaamanya bwetandise nabo takomaawo ye kennyini naye eryazaamanya agenda kubeera mu muliro lubeerera. Takomaawo n'alyazaamanya ebitonde. Yoyo omushiriku mubi. Tewali mubi asinga oyo. Era gavumenti ze njikubira njigamba bwe baba baagala kunoonya abantu basinga bubi nga banoonya abatemu abasinga abo. Tewali bantu babi baali batutiisatiisa wano nti olwokuba tukutta amasabo gaabwe tugookya olozaffe tugendayo abantu batukubira essimu ng'alina ekkomera lyalimu ayagala kulimutaggululako akooye okuwangala mu mbeera ey'ekkomera eryo. Omukazi oyo gwe mbagambyeko oyo nze namulabako n'agange wallahi namugamba kati nno tusaale ng'eswala yali agimanyi yali agitegeddeko naye nga aŋŋambye omugenda okumuleeta okumuyambako abadde agenda mumukolera hijja wallahi naye n'agamba maama sisobola kukolera hijja ng'okyali mu mbeera eyo. Olina kusooka kukola tawuba, olina kusooka kwetukuza. Omushiriku tonnaba kutukula ne bw'obeeraga empisa ezifaanana zitya, ne bw'obeera nga gw'osiibulula abantu, ne bw'obeera nga gw'okola byonna naye ng'okyakola shiriki gw'osinga okuba omusiiwufu w'empisa kubanga wasiiwuuka empisa eri oyo eyakutonda. Omushiriku wasiiwuuka empisa neyakutonda. Aisha yajja eri nabbi yamugamba Ibn Jud'an, ono omusajja yali mujahiliya, yali kana yasiru rahim, yali ayunga oluganda, yali akola ebirungi tebiri mugasa. Wulira abantu mmwe bye mubala mutunulira oyo nti munnaye aliisa omuzikiti, munnaye akola bino, ne bw'aba alina byakola emabega nga anyiiza Allah aba musiiwufu wa mpisa. Aisha nabbi yamugamba oyo Allah tali musonyiwa. Nabbi yamugamba la, Allah tagenda musonyiwa, talina lunaku na lumu yali asabye Allah musonyiwa kubanga tewali kisonyiisa okusonyiwa okwaddala ng'okubeera nga osaba Allah kusonyiwa, emini okubeera nga oleka shiriki odde mu tawhid. Gwe ali wano ng'omuyina biwulire ng'okyali mulamu okyalina omukisa, naawe wennyini osobola okutandikirawo n'okola tawuba. Allah n'omusaba abikusonyiwe kubanga Allah yagamba qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, abange mmwe abaddu wange
abebinkidde abakidde abedibaze abasusse komo la taqnatu min rahmatillah temukutukanga wona suubi eri okusaasira kwa Allah oye Allah waffe omunyizize ebbanga naye akusaba odduke gyali akusonyiwe la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah sonyiwa ebyonono byonna innahu huwa alghafuru rahim aya eyo nesoose tuzigattirawa eri ekolako yafudde nga takoze tawuba gwakyali omulamu tomanyiddira ositula kola tawuba kubanga otudde ku bulyazaamaanyi obusinga okuba obunene obulyazaamaanya wakati wo neyakutonda obulyazaamaanya wakati wo n'omwoyo gwo obulyazaamaanya wakati wo n'ebitonde bya Allah baganda bange mbagamba ebigambo bino wallahi mufeeyo okubeera nga tudda eri Allah kubanga tewali asinga tulumirirwa ngeyatutonda Allah waffe wallahi atwagala yagamba abashiriku uli ebigambo byakozesanga abakoola n'okusaasira abange mwe baddu bange baddu be naye nga bebamunyiiza temukutukangawo essuubi eri essuubi okubeera nga musonyibwa eri Allah tutuno tugenda mu nnaku Aisha bwe yabuuza nabbi olaba otawe mba nsinkanye ekiro kya Lailatul Qadri nsabiremu ki namugamba quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah sanyukira nnyo omuntu eyenenya bamama abali wano wallahi oyinza okuba olina kabbo oyinza okuba olina ki wallahi nkulayirira Allah byonna bisonyiwangu omwoyo tegunnaba kutuuka mu malookooli newe gutuuka mu malookooli kaba kaweddemu nga bebayogera togenda kuddayo kufuna ssanyu ono omusajja guweesibako wallahi ogenda muleka agenda kuleka n'ebirala idhan fetulongoose enkolagana yaffe ennungi eri wakati waffe ne Allah wulira athari eno radde abamanyi abamu baginafuya naye erimu ebigambo ebituufu ebimu ebiri kuki ebiri ku gundi Allah yayogera ng'agamba yabna adam owange gwe agamba yagamba omusajja yagamba Ibn Qayyim naye yagireeta mu kitabo kye naye n'alaga nti si erimu obunafu agamba Allah azza wa jalla yali ayogera eri abantu ng'atugamba omulamwa omulungi osbiru alayhi agamba atubundugulako ebirungi bye ffe ate netumusanyusa netumuddiza mazambi Allah azza wa jalla atuwa ebirungi bye bwenaaba njijjukidde inshallah njegibagamba atuwa ebirungi bye ffe netumukyusizaamu kumulaga nti tumujemera kati idhan baganda bange ayati nyingi zino yazigamba abashiriku yazigamba abamugattako abagamba nti ali omu basatu agamba laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha awo bonna bashiriku bakafuwadde abo bagambye nti Allah ali omu basatu wama min ilahin illa ilahun wahid tali Allah okujjako ali omu subhanallah tali Allah okujjako ali atya naye kyeyazzaako ng'amaze okulaga obubi bwabwe afala yatubuuna ila llahi wa yastaghfiruuna tebasobola kwekuba mu mitima ne bejjusa ne bamusaba abasonyiwe ng'ate Allah musonyi omusaasizi Allah asonyiwa amazambi gonna bannaye atwagalamu kimu bino ebigambo si kubatiisa kubalekaawo wabula kubabuulira ne solution etuyamba okuwona okuzikirira kwaffe wewali omulamwa waffe ogutuleeta eno n'ebigambo ebyo saba Allah teke mbawuliza ntunamu ebisinga okuba ebirungi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, wezinga waliwo alina ekibuuzo ku shiriki. Naam, aja tabuuza. Naam. Wa alaykum assalam. Obulogo n'obushiriku bye bimu
byonna bye bimu. Omuntu omulogo aba mushiriku, abakoze shiriki. Era Allah azza wa jalla bwe yali ayogera, bwe yali Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atulaga akbarul kabair, yabyawula wano naye nga byonna biina webiyingirira, biina webikola ki, webiyingirira. Omusawo omushiriku kubanga kyo kigazi kyeyonge hajati kyo kyongera kiina amakulu agayingiramu obulogo. Kati naye abeera omushiriku asobola okuloga, omushiriku asobola okukwata ibada ya Allah n'agiteeka eri ekitaliyani. Idhan ashirku maanahu a'ammu wasihru, kati ate eddogo maanahu akhas, amakulu gasiriki geddogo gayingira muki mu bushiriku, era naye abeera akoze shiriki. Wa barakallahu fikum wallahu ta'ala alam. Naam, tumeanza mkadde waffe Sheikh Fahad Simanga.